Office y'omukulembeze w'eggwanga efunye okutegeezebwa nti waliwo bannakigwanyizi abantu abalina ebigendererwa ebyabwe eby'okubba bannayuganda nga babalimbalimba nti bagenda kuweebwa emirimu egy'obwa RDC, ba Deputy RDC ne ba Assistant RDC. Eggwanga lyonna litegeezebwa nti ebyo byonna ebyogerwa bya bulimba ebigendereddwamu okwonoona enkola y'emirimu gya ofisi y'omukulembeze w'eggwanga. Okufuna emirimu egyo gye njogeddeko gya bwereere, tosasulayo ssente yonna. Oluvannyuma omuntu afunye omulimu ogwo afuna okumanyisibwa oba okutegeezebwa mu butongole okuva mu ofisi y'omukulembeze w'eggwanga. Tumaze okutegeezebwa nti waliwo already abantu abamaze okubbibwa mu nkola oba mu ngeri efaanana bw'etyo. Y'ensonga lwaki tuli kulabula bannayuganda obuteetaba oba obutabeera ba victims nabo okufaanana ng'abantu bali abalala abamaze okubbibwa. Tubeegayiridde omuntu yenna bw'akutuukirira nti ngenda kuwa omulimu ogw'obwa RDC oba deputy oba assistant, genda ku poliisi omuloope kubanga enkola ennambulukufu weeziri omuntu z'agoberera okuweebwa emirimu egifaanana bwe gityo.